Edi Mutwe wakoze kyamaanyi nnyo, wagenze mu ghetto ze Kawempe n'ojjayo abaana, wajjeyo Kabala eyakulidde gurupu eyo n'obasasulira ekivvulu ne bayingira ng'omulimu gwabwe gwa kukuba Bebekulu bucupa. Naye naffe tuyina amaanyi NRM naye tetugolesa. Eky'omuyimbi waffe okujja ku stage ne mumukuba obucupa, naffe tusobola okwekolamu omulimu ng'NRM ne tumanya mbu ono omuyimbi wa People Power ne tumukuba obucupa. Naye ndowooza mwalabye amaanyi g'abantu, mwalabye amaanyi g'abantu. Kabala ne ttiimu yo Edi Mutwe yabawadde ssente ne mugenda mukube Bebekulu obucupa, babasasulidde enchwana obukadde 3 bwaweze, ate mwena mubeera mu kagundi kamu ka gurupu kamu, babasasulira okuyingira mbivulu mukube Bebekulu obucupa. Naye musanze emirembe mingi nnyo mu Uganda. Edi Mutwe kyokola kibi ne mukama oyo Mr. Mwamwamwa. Owulira, wasasudde abaana ne bagenda mu kivvulu ne bakuba Bebekulu obucupa. Nkiddamu, Bebekulu muna NRM munnange, nange kinnuma okumukuba obucupa. Buli omu abaako ne gwakola ki? Gwawagira. Owulira, Bebekulu aba awagira President Museveni, yes. Nange nga we nadduka ew'omuyaayi nenga kati nsazeewo nina kuwagira NRM yentuufu, NRM gye nkuze ndaba ate mwenfunidde emirembe. Owulira, naye kuno kulabula ntwala okulabula buli muntu asojja omuntu nga muwagizi wa NRM. Ffe tetunalaga fujjo n'akamu, ne mukole fujjo mbivulu mukasuka obucupa. Mbagamba buli abadde akasuka akacupa nabawoni nga twaleeta kamera zimulengera, tugenda kukwata omu ku omu. Nkiddamu.